Yonna gy'osinzira okutulabira mu nnyaffe Uganda n'abali emitala w'amayanja, abali mu America, Canada, abali mu Australia ne Austria, abali South Africa, Bufaransa n'amawanga agasigadde ne wano mu Uganda. Wenyimiridde ye Bawalakata Road nga ekkubo lino lisangibwa Namuŋŋoona. Eno ye Kasubi oba odda ku Northern Bypass ng'odda e Nansana. Ate ekkubo lino ly'eryambuka liva waggulu wali abamanyi ku masire Kasubi bw'okkirira bw'oti wansi mu junction ekkubo lino lyelijja ate bwe likomawo wano eri gye lisigala ligenda ye wali baganda baffe aba Orthodox Church so wano wansi bw'okkirira lyekkubo eriyitibwa Bawalakata we tuli olunaku olwaleero. Ekyagudde wano ekituleese wano ge masasi agabaddewo ekiro ekikesezza olunaku olwaleero. Omusumba Aloysius Bugingo mweyasimatukidde abatemu n'okutuusa akaseera kano abatannaba kutegeerekeka. Mu kujja yabadde aweta ekoona nga bw'olengera emmotoka eri yabadde aweta ekoona okusinziira ku mawulire ge tufunye ku baabaddewo. Omutemu n'ajja n'akuba amasasi nakkirira ku kkubo lino li Bawalakata. Era okusinziira ku baabadde okumpimpi ne defense w'ekitundu kino William Kato bagamba nti omutemu bwe yamaze okuba amasasi okukkirira ku luguudo luno osi aba ab'ebyokwerinda mu kitundu babaddemu naye nga tebaabadde wano wennyininyini wabula baabadde bakkiridde wansi ku Northern Bypass olw'ensonga nti obumenyi mu kitundu kino ababbi b'obusimu n'abantu abalala mwebali n'olwekyo babadde bagenze kufuuza ababbi ba busimu ate embeera eno we yatuukiddewo. Amakya ga leero abantu ab'enjawulo batuuseewo okuli poliisi n'afande Ddamulira atuuseewo okusobola okwekaanya embeerako abakulu mu poliisi ab'enjawulo batuuseewo okusobola okwekaanya ki ekyabaddewo naye ng'okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa poliisi ng'eyita mu amyuka omwogezi waayo mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire ekikoleddwako okunoonyereza kwe bakozeeko bakkiriza nti embeera yabaddewo wabula nga bagenda kwesigama ku bujulizi obwa kamera zimulengera wala eziriraanye mu kitundu kino. Kamera mulengera wala eziriraanye mu kitundu kino ebbiri ye kamera gy'olengera wansi awo bookera ebyuma bw'obanga wakava mu junction wano wennyini nga okkirira ebigere 7-8 obeera ogituuseeko era poliisi ekkiriza nti nno esobola bulungi nnyo okuba amasasi we gaabadde era nga batutegeezezza nti n'ab'ebyokwerinda we batuuseewo bamaze okugendayo akatambi baakafunye okusobola okwongera okeetegereza. Bwe tuba nga tutunuddeko ku kamera ey'okubiri esobola okuvaako obujulizi eri mu junction eya waggulu ennene edda ku church ya Orthodox ne ku ddwaliro wabula bw'obanga ogeraageranya ku nnengera ya kamera wayinza okuba nga okwambuka ku kamera eya waggulu wawanvuko okusinga okudda ku kamera eya orodingi eno gye nkulaze. Kitegeeza nti ab'ebyokwerinda nga bakyanoonyeba waliwo mulengera wala eziri okumpimpi kamera eno eri we bookera ebyuma yeri okumpiko okusinga kamera eyo gy'oli mu kulengera waggulu eyo eyinza okuba nga eri wala bwe watyo. Embeera bwetyo bweri n'okutuusa kati abantu ab'enjawulo abayitawo abakakiwulira omulundi ogusooka nti wano Pastor Bugingo we babadde bamukubira bajja okusobola okutuukawo balabe. Batutegeezeddwa nti nno poliisi ezze nerondawo ebisosonkole by'amasasi 4 bye batutte okwongera okubyekebejja mundu ki na biki era poliisi ekakasa nti nno akaseera gye kanaayongera okutambula ejja kuba eyongera okututegeeza embeera bw'eneeba etambudde na biki bye banaaba bazudde. Nga twakayingira 2024 bwe twali twanalayizinga omwaka 2023 we gutambudde ensonga y'enkozesa y'emmundu yali ku mwanjo olw'ensonga nti nno muganda waffe Isma Olaxes jjajja Ichuli yafa mu ngeri bwetyo eyali etiisa ey'amasasi. Eyali minisita Engola yakubwa amasasi omwaka 2023 era kyakakasibwa nti omukuumi we ye yamukuba naye oluvannyuma ne yejja mu budde. Enkozesa ey'emmundu eri abazirina n'eri abazivunaanyizibwako kukyali kusomoozebwa kunene nnyo n'okusinga nga eggwanga okutwalira wamu likyalwana okulaba nga tutereeza ebyokwerinda by'eggwanga wadde nga gavumenti erwana bwezizingirire okulaba nga eggwanga litebenkera mu mirembe wabula enkozesa y'emmundu kikyali kigezo kinene nnyo eri abali mu buyinza.
emmundu zino tezisosodde olw'ensonga nti bw'otunuulirako emyaka egy'emabega twafuna yali omwogezi wa poliisi mu ggwanga afande Felix Kaweesa yali wa byakwerinda yali musirikale yakubwa na mmundu abakulembeze b'obuyisiraamu bakubwa na mmundu bw'otunuulira eyali munnamagye Meja Mohammed Kigundu yakubwa na mmundu bw'otunuulira afande Kirumira yali mmundu n'abantu abalala so sectors ez'enjawulo kati olwaleero kibadde kitambula okugenda eri bakitaffe mu Katonda kitegeeza nti emmundu teri mu abo bokka abazirina nti bokka be balina okutuusibwako obulabe obw'emmundu wabula sectors ez'enjawulo oba abantu ab'enjawulo balozezza ku bukambwe obw'emmundu ab'eŋŋanda zaabwe ne basigala nga balina ebibuuzo eby'enjawulo ebirina okuddibwamu ab'ebyokwerinda tukyayongera okwetegereza tulabe embeera bw'enaatambula era byonna ebinaaba bivuddeyo tujja gattagatta tubiteeketeeke wamu okusobola okuwa ekyo ky'ogwanidde okufuna nze Sessanga Bate the Great ndine Dan Mugoya ne Idris Lukwago twongera okwekenneenya embeera nga bw'etambula ku mboozi eno eya Pastor Aloysius Bugingo. Mu kaseera kano twegattiddwako defense w'ekitundu kino omulongo Wilson Kato gwe twagala atunnyonnyole ku mbeera nga bwe yabadde mu kitundu kye kyatuuseewo babadde bali mu kulawuna abantu mu kitundu ebyokwerinda byo bisigadde ku mbeera ki sebo tusanyusa okulaba tusaba otunyonyolemuko ku mbeera eyatuuseewo mitawana myerere mawulire si malungi amanya agambe bampita Kato Wilson nga ndi ku executive etwala ARC etwala Namungona Kasubi ate n'ebyokwerinda nga ffe tubitwala incident eyo okubaawo jjo yali mu ssaawa nga 3 kitundu awo nenkubira amasimu ag'enjawulo nga bangamba nti Pastor Bugingo bamukubidde amasasi nansana nasana nga tetunafuna information eyo era kyenakoze amangu ago nenkubira mukama wange kosi Namungona police post nemugamba nti advantage oba disadvantage ausi tunanozani bayipasa eri abo abaye abaana abayayi bangi nnyo kati afaane osi ayinaitwe Joseph yabadde naga nti defense basi nafuna information yonna konze mzee tongera tunyonyereze kati oluvannyuma nnyo ngenda okulula okuba kuba amasimu nga banga nti incident eri wali ku Balakata ese ku Balakata twakayita banga twadde ku Muvuleeri kayita muveeri muddeeno twavudde eno nga mudda ku bypass yaffe kuzanga mukama waffe akofuka tusoke tuddeyo tugenda okutuuka no ku Balakata okumuzabuuza waliwo abaana tebavaawo bakeseza baboda kubuuza omwana muga nti wali kiki ekibadde wa nti owali ffenna okusooka abo tugawulidde tulowoozezza nti zino Subaru kuba mulimu Subaru zotamwezi kubanye kofe hanga kibadde kitya ffe tetufudde nako tetutegenda kutegeera nti amasasi gavugidde awo naye oluvannyuma nnyo lugenzi kiraba batuga nti Pastor Bugingo battidde wali naye driver we ye bakoze eki afudde era omutemu akulosinze ekkubo yakulosinze ye nakkirira awo kati ne Pastor Bugingo oba emmotoka yali yagala muva mu mikono oba adde akikoze intentionally naffe twategedde naye nekka naye nga mukukerera okusala naye kulosinge nga alaga kutomera mutemu oli kati omutemu nadduka nakolaki nakkirira bwansi waye nga wamugobereza emmotoka naye oluvannyuma Pastor avuddeyo nakomawo natwala ndowooza omufuuwe namutwala emulago yabadde akyalimu akalamu ng'amuddusa mu ddwaliro alabe bwe yamutuusizaayo information twafunye ekiweeyo nagenda wandegeya nafuna DPC namufuna bwe yamufunye nebasecurity nebakubira basecurity kopetundi bonna bonna era ekyasuze wano sebo ng'ogamba nti security office yonna eweddeyo naffe twasuzeyo kyamazi kati paka baweerezawo di Kampala patrols neziblokinga wano neziblokinga neri waggulu ne basiba n'obugwa kati paka abakulu bazze ku makyawo kulu bazibanjawulo nyingi nnyo okunfaminga ddala incident eno yabaddewo ab'enjawulo addeni awo wammanga awo tulinawo workshop ya welding waliwo kamera kati abakulu bazze ntitwayitiratiramu bakoze basaayi bakoze omulimu gwabwe nebagenda nebagaa nti abagenda bawa akantu ako ekifaananyi balebedda kiki kubanga ebyo ebisosonko babigyewa bafunye ebisosonko bibina awo kwankwawo embeera yabaddeyo bakama kino ebyokwerinda mu kitundu abatuuze bo ebyokwerinda mu kitundu luli byali bibi nnyo naye nga ebyokwerinda mu kitundu nga house breaking awo nga kanyi nnyo bano abaana kukuba kuno mujjamu wano esimu naye amazima nkulayirira ekyo kyaggwawo lwaki kyaggwawo kitya
kuteekawo mbeera abaana abagezi kuba abaana bazaale bakukyala uniform baba bagimanyi bulungi nnyo emmundu bazimanyi bulungi nnyo twateekawo mbeera yakwambala biteeteeyi wiigi namutayimba nze kalinanzi kuba nze sina mba namutayimba gwange era gwe ngukuba mmanya nti mubbi talina wayinza kundoopa kubanga bwogumukuba yamanya nti gali batandise otuziga era kati sijja kulimba nti wokyali kubanga ninga krisimasi gundi eno ne olusooka tetwafunawo obuzibu bwonna kubanga olusooka baba abaana ab'eggaali naye titwabafuna kubanga twakolagana osi waffe security ne bataiti abala bayita manga misinde twatandika patrol ne saawa 2 misinde kudda kwetwa kodula naye titwafuna obuzibu bwonna tetwafuna tuwulidde nti waliwo abamu ku batuuze abakwatiddwa poliisi bagiyambeko mu kunoonyereza ekyo kyo kyabaddewoko ekiro naye babatadde twafune compliment yange wali omwana gwakutaawo naye after bamukomezaawo ate nekyo kyabadde kibi kubanga omwana oyo yabadde ku ground awo babadde bagenze mukozesa kujjako funa statement wabulya ekyabaddewo bamaze ne bamukomyawo sigamba nti yakomyewo yekka bamukomezaawo okujja kwawadde wano omulala abadde kabadde awo bupalipale naye infact bweda kuva ku makya ayabadde element ali awo tumwekengeramu babadde babiri netumwepaka tutwebakababiri bani mwetegereza omuntu oyo abadde awo wenyini awo bweda wayimiridde era paka basaayi abodde kampala bazaawo bava eri ne bajambuzabuza ebibuuzo ne bakkirira paka wansi eri tugenza okukakana ngaolaba nga bajja bakulosinga ekkubo nga muteeka ku pato nga bamutwa naye bwabanga ekyamazima nga abadde si mukyamu bwabadde busirubwe kuba ntuwali mulimu naye sinsi morning aliwa twogere ku mbeera ey'enkozesa y'emmundu embi etera okulabika n'okusinga ku bantu abanene ogwanga ekintu ky'emmundu kyo sina kiyinza kikuwaako kubanga ebya Uganda ze emmundu nyingi mundu nyingi kati ebyo ebimu eby'emmundu Katonda yayamba nga bwe pasi kubanga omuntu okujja ddadda ng'ayagala pasi ate n'akubamu omulala Katonda alina okukubeereramu yes Katonda alina okukubeereramu byebimu toyinza byogerako kuba emmundu zo mweziri n'oba otasuubira oba oli awo yenalaba nga agudde emmotoka naye nga ali rafu nga kirina ezo emmundu zoli mu Uganda tekyewunyisa zo mweziri bwetyo bwe tutambula tukyagenda mu maaso n'okuba nga tugezaako okumanya kikyennyini ekyabaddewo twebaza Katonda nti omusumba Aloysius Bugingo yasigazza obulamu ate era kibi nnyo kibi ddala olwa driver we Robert Muhumuza eyavudde embulamu obwensi tusaba Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe amulamuze ekisa ne famire ye asobole okugiwumbawumba esobole okuba nga etambuza obulamu mpola mpola watali tukyalondoola ensonga zino nga bwe zitambula